Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Bendake Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana kwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Okay, njagala okuwaniriza olunaku olwaliro n'enkobaza okuba ng'otwegaseeko. Gyesinzira okubeera ng'otulaba, mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu bitundu ebya Uganda ebitali bimu, abali mu mawanga ag'ebweru, mbalamusaako mwenna nti mwebalire ddala gye musinzira okubeera nga mutulaba. Leero olunaku lwa Sande, ennaku z'omwezi 20 omwezi gwa kusatu omwaka 2022. Bingi ebiri mu ggwanga Uganda ne wabweru wa Uganda. Project yaffe eya Katende kyatutwalamu wane wali olw'ensonga nti enteekateeka nnyingi ezaakyuka omwalina okusalawo nti katusooke tuggyemu emiti gino kituwe enteekateeka ennungi ey'okulaba nti buli muntu tuleka tumukoledde ekkubo lye wagenda okuba ng'ayita. Naye nga byonna mu byonna nyongera okukwaniriza muganda wange, nyongera okwebaza byonna byokola nti mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, tusinzira ku Lugonvu Show. Waliwo nkimanyi abapya osobola okunyiga subscribe obanga wakatwegattako waliwo ganti Mwami Lugonvu nze nakatandika okulaba show, osobola okunyiga subscribe n'abakadde commentinga, likinga, sharinga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buli lwa Sunday tubeera mu butabo era nga tuli mu kataba ka Reason as the World Masterpiece oba okufumitiriza kyekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna, obuwanguzi n'okulemererwa kwa Uganda ne Africa okusinziira ku mazima n'okufumitiriza ekyawandiikibwa omukulu Haji Hamis Kigondo. Bangi abaga nti Mwami Lugonvu ekitabo ekyo kikyusizwa endaba yange ey'ebintu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abaga nti nzaawo obulamu bwange bwatandika okukyuka, endaba gye nalabangamu ebintu yakyuka. Ebiseera ebisinga abantu tebalina nsobi, naye oluusi ekkubo litubeera tukwata tulowooza nti lyetuufu, nga twetaaga omuntu atukonako tuga nti owange oyina kukwata wano nti obwedda nkutte eno nti obulamu bwonna ne bukyuka. Twagenda okuwunzika ku Sunday ewedde nga tumaliriza essuula ey'okuna eyali egamba okufumiitiriza si kukozesa maanyi. Ne tugamba nti olunaku tugendagenda ku ssuula ey'okutaano egamba nti Africa y'essuula ey'okutaano, egamba nti Africa gye tugenda okutandikirako olunaku olwaleero. Egamba etya: Ssemazinga wa Africa wakubiri mu bwagaggavu mu nsi yonna era nga awangaliramu abantu abasoba mu kawumbi akalamba n'obukadde 3, 1.3 billion people, abantu akawumbi kamu n'obukadde 3 abawangalira ku ssemazinga wa Africa. Ekitegeeza nti abantu abali mu ggwanga lya China basinga abali mu ggwanga lya Africa ku ssemazinga wa Africa yenna. Nagamba nti obwagaggavu bwa Africa bukubisaamu ssemazinga wa Bulaaya, China ne America ng'omugasse wamu. Obunene Africa kwetudde ogatta Bulaaya, Europe yonna n'amawanga agalimu, n'ogattako China, n'ogattako ne America, bwe bwagaggavu bwa Africa kwe tutudde. Africa erimu amawanga n'ebikula by'abantu eby'enjawulo nga baawukanya emirimu, ennimi, obuwangwa n'ennono. Omwaka ogwa 1900 we gwatuukira, ettundutundu erisinga erya Africa lyali litwaliddwa abafuzi b'amatwale okuva emitalo w'amayanja, era nga ku bafuzi bano kwe kwali Britain be Bangereza, German be Bagerman, Belgium be Babirigi, Spain be Baspaana ne Italy era Abayitale. Era ng'omulamwa gwabwe omukulu gwali gwaki? Gwali gwa kwekwata amawanga gano olw'ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi, ebyenfuna n'endala. Bano okwegabira amawanga mu Africa kyaviirako Africa okusalwamu ebitundu bino, bye byavaamu kati amawanga ga Africa 50. Nga n'eggwanga eri 50 erisembyeyo ye South Sudan. Africa yatondebwa n'ebyobugagga bingi omuli ebiri wansi mu ttaka, ebiri ku ngulu ate ne mu bbanga, nga wano tuzingiramu embeera y'obudde ennungi.
nga zino ze zimu ku nsonga lwaki amawanga g'ebweru geeyunira Africa okufunayo amatwale nga balabye zaabu Africa gw'alina. Africa erina buli kya bugagga omuntu omuli abantu ebitundu 33 ku buli 100 ebya diamond ali mu nsi yonna biri mu Africa. Zaabu Africa ekola ebitundu 4 ku buli 100. Ekirungo ekikozesebwa mu kukola amasimu coltan nga kino kisinga kusangibwa mu ggwanga erya DR Congo n'okumuliraano. Amafuta mu Africa mwegali ne Uganda, emmere mweri mu Africa, ebirime mwebiri mu Africa. Bwe tugenda ku mbaawo eziri mu Africa malidaadi okuli ne mahogany, ettaka ery'okulimirako n'ebirala bingi by'osanga ku semazinga Africa. Nga singa zaabu ono asanga omuntu eyeeteeseteese obulungi asobola omukozesa. Kino si kivumo naye ge mazima. Amawanga ga Africa tufaananako n'omukyala omunafu aleka ekisambu ekyayiika omunana bbawe ekiyamulekera n'agenda asaka mu nnimiro eyayiika 3 olw'okuba nannyini yagiteekateeka bulungi. Uganda tuleka zaabu gwe Africa tuleka zaabu gwe tuyina ne tuddukira mu mawanga g'abazungu. Tugasinga ebyobugagga eby'ensibo, tetukoma ku ekyo, tugasinga obunene, tugasinga ettaka, tugasinga embeera y'obudde, naye batusinga ekintu kimu kyokka, kwe kufumiitiriza. Mu mazima Africa erimu abantu batono nnyo lwa nsonga erimu abantu akawumbi kamu n'obukadde 3 wadde ng'erina obwagagavu bw'ettaka eriweza mayiro obukadde 30 n'emitwalo 37. China erina abantu akawumbi kamu n'obukadde 4 ku bwagagavu bw'ettaka eriwezaako mayiro obukadde 9. China etusinga abantu abangi naye ettaka lyabwe tulikubisa emirundi 3 n'omusobyo, tugenda kyenkana mirundi 4. Kubanga ffe tutudde ku bwagagavu bw'ettaka bwa mayiro obukadde 3 n'emitwalo 37. China erina 1.4 billion abantu abaliyo naye tudde ku bwagagavu bw'ettaka obukadde 9 n'emitwalo 60. Africa mwosanga ebintu bingi ebyewuunyusa omuli ebika by'amazina, ennyimba n'ebibumbe. Kuno teekako ebika by'eddagala ery'oku ttale ebisoba mu mitwalo 3 era olw'obuwumbatuutu omuzungu oba yabutusigamu oba ffe w'osangira omuntu atambulira ffenna tuli ku ddiini abazungu ze batuleetera ekitali kibi, naye w'osangira omuntu eyayize eggula eddiini nga nti okukozesa omululuuza kya busiru, okukozesa ssere kya kweraguza, nga gamba nti okunywa okutabula ekigaji ne gundi nze sikozesa ddagala linnansi, sigamba nti Uganda eddagala erinnansi. Tulema okwawula habo n'abalogo ne tumaliriza ng'oli asigala atambulira ku mpeke z'abazungu era ne bamunyuunyunta, naye ng'empeke z'abazungu ebizikola ate biva mu Africa. Naye banga tebiri mu Africa nga Africa yebisinga. Omusajja Omuchina oba omusajja Omuyindi omukozi w'eddagala n'amala agwa ku misiri gya ssere Uganda wano kaakati ati mwe mutumanyi tubuukira bubuukizi, era akatale ka ssere kanaatera okujja ng'akekigaji bwe kajja. Akatale ka ssere kanaatera tunaatera okufuna omugezi nti Abachina batwala ssere, buli abadde alima ebijanjaalo alime ssere. Awo abasajja bwe batufugira. Naye omusajja n'amala agwa ku ddagala eriri wano omuli ssere, ejjobyo eryo lye tulyanga tulowooza nti kulya gamba nti bikaawa, eryo ddagala malidaadi, naye tetubikozesezza kubanga Africa tulina ebika by'eddagala eryaffe ebisoba mu mitwalo 3 ng'onoga bunozi n'onywa oyenga buyenzi n'otonyeza mu maaso oti singa twali twazibukadda ne bajjajja nga baazibukadda tetwandyambadde gaalubindi zino. Naye kati kyafuuka kya tteeka omuntu bamujja mu kyalo ne bamuleeta emulago, ne bamuleeta ku keesi kiriniki, ne bamuleeta ensambya, ne bamuleeta emmengo erubaga, ng'ekimugisiza mu kyalo wa ntumbi. Naye bw'osanga omugezi ategeera eddagala ly'entumbi totawaana kuva mu kyalo. Naye ebyo byonna baatubika. Kino kitutuusa ku kibuuzo ekigamba nti lwaki Africa njavu
ate nga yerina ettundutundu erisinga obunene ku byobugagga ebiri mu nsi yonna. Lwaki Africa njavu ate nga yerina ettundutundu erisinga obunene ku byobugagga ebiri mu nsi yonna? Lwaki? Era wano essula wagimalirako. Tekiriko Africa wadde omukulu wa miisa akataba akawandiikidde wano essula ey'okutaano ng'eri ku Africa, naye kirine ku ggwe. Obeera otya omwavu n'okolera omusajja ava e Kampala n'ajja okusuubula ebijanjaalo mu kyalo, naye ng'ate ebijanjaalo byasuubula ebimugaggawaza abijja ku luggi ewammwe. Ku luggi ewammwe weewali zaabu amugaggawaza, naye gwe olemereddwa okulaba zaabu eyo w'ebijanjaalo. Kyekyokka agamba bw'ati, weetegereze bino bye mpandiise endowooza yange ng'omuntu nga nsinzira ku mazima n'okufumiitiriza, ng'eyinza okuba amazima oba obutaba, okusinziira ku maanyi ag'okufumiitiriza okw'omusomi. Gy'okoma okufumiitiriza era gy'okoma obuwanguzi bwe bukoma. Ebintu bw'obirabira wano era n'embeera egenda kuba ya wano. Bw'onaazibuka amaaso nga ki ekiri emabega wa kamera awo? Wangi, ki ekiri emabega wa kamera awo? Eno emabega w'entebe eno ki ekiriyo? Bw'onaatandika okukebera ebiri emabega w'ebyo by'olaba, ogenda kukyusa endaba ye ey'ebintu. Ebintu bw'okoma okubirabira wano ku sowaani, sente zaabuze nti zaabuze. Olina okwebuuza sente zaabuze lwaki zaabuze. Omunafu mu kulowooza ajja kugamba nti zaabuze kubanga zaabuze, naye ezo ezaabuze kubanga zaabuze nga buli kanaku ndaba ppiki empya n'emmotoka empya. Ezo ezaabuze kubanga zaabuze nga buli kanaku ndaba asitula ekizimbe. Yabbye zizo. Tugende ku ssuula ey'omukaaga. Egamba bw'eti, obufuzi bw'amatwale. Akatabo kateeketeeke bulungi. Katujja ku ssuula ey'okutaano egamba nti Africa ne bakulaga buti abasajja bwe bafuga obwongo bwaffe na buli kimu. Kati tugenda ku ssuula ey'omukaaga egamba nti obufuzi bw'amatwale. Katonda yatonda omuntu, ensi n'ebigirimu byonna. Mu nnyonnyola ey'abannabyanfuna eby'obugagga ebiri mu nsi tebisobola kumatiza buli muntu, kyokka ng'ebyenfuna kinnyonnyolwa ng'okukozesa ebintu ebyo ebitono buli omu n'asobola okugabanako akole ku byetaago bye, nga kino bwe kyandibadde ku buli mutendera okuva ku muntu ssekinnoomu, ekitundu, eggwanga oba ssemazinga. Naye Africa tuliwo kuweebwa. Okeberamu amawanga ga Africa ageeyimirizaawo nga tegadda mu kulomba matono. Nabadde ndaba olutalo lwa Ukraine n'eggwanga erya Russia. Amawanga ga Africa ekyagalemezza okuvayo gamba nti ngo wano kulomba. Ate bwe nayogera n'ennyiza abakulu ne bannyima ennyonyi, bwe nayogera n'ennyiza abakulu ne bannyima ez'obuyambi. Naye okulomba abantu abo be tulombamu, Omurasha ng'ebbanga eddene abeera muzira ng'ovudde ku ky'obunene bw'ettaka. Naye ffe nga Uganda n'amawanga amalala ga Africa kiki? Africa ye ssemazinga esinga eby'obugagga ettundutundu eddene mu nsi yonna, naye tuwangaalidde mu kulomba. Naye ng'amawanga ge tulombako ebbanga erisinga babeera muzira, ebbanga erisinga omuyaga bwe gujja ne gubakuba, naye babeera baakava mu muyaga bati nga tutega obusowaani. Anti kaakati tusaba yeeza siriimu mutuweeyukuza COVID. Naye nga ne COVID kisaakolebwa wano ewaffe Uganda, twale mu mutunda katale. Eyo ye Africa, ye ndowooza yaffe. Okulomba baakutusigamu. Ate omuntu yenna bw'anaakuteekamu embeera y'okulomba, kiyinza okukubeerera ekizibu gikujjamu kubanga mwe batwagalira. Omuntu alomba taba na sse. Balina mubogeraga nti mukama wange empulidde, onaayogera ki nga olomba bulombi? Onyamanze bakuggyeko obuyambi? Kigambibwa nti mu myaka gya 18 eby'obugagga byali byakkekwa, ekyaviirako obulamu okukaluba mu mawanga ag'ebweru.
nga kino kyekyaviirako abantu mu mawanga ago okutandika okutalaga ensi nga bayiga ebyobugagga bino, era ekyava mu ekyo be bafuzi b'amatwale okweddiza Africa bajja balomba ate ffe ne batufuula emmomboze. Twatya kkala zaabwe, abantu bangi ekibabisa, abantu bangi ekibafeza kutya abantu. Oyo avudde mu ofiisi ya president, oyo golaba minisita takujogera wo. Oyo RDC, ewange yo RDC za, oyo RDC munnange, oyo kakate. Abasajja bajja n'akufugira mu kikyo. Naye nga singa osituka noga nti owange onkutegedde, kakati obadde ogamba ki? Nti nze minisita nti nkuwulidde, obadde ogamba otya nnyabo basebo. Naye buli wonawulira nti minisita jja n'akujja ku lubimbi lwo, naye ng'ate ye ali ku lubimbi lwo, kubanga okujja gyali gwe musala gwakolera. Tebaagala biwulira. Naye tulina okubangamu n'embeera eyo gy'okoma okutya abantu gye bagenda okukoma okujooga n'okubba. N'oyogerako bbiri n'akutiisatiisa nze nkusiba. Ebyawa? Muganda wange, ebyafaayo byoleka lwatu nti mu biseera Africa we baagigabanira waaliwo okugisalaasalamu ebitundu, era nga kino kyakolebwa mu ttabamiruka eyatuula mu ggwanga erya Bugirimaani mu mwaka gwa 1885. Abafuzi b'amatwale okweddiza Africa lyali kkonde ddene nnyo, olw'ensonga tebaakoma ku kyakutwala bya bugagga byokka ebya Africa bye yalina bye yandikwesizza okusobola okukulaakulana, wabula baatuuka ne ku mutendera ogufuula abantu mu Africa abaddu, nga balonda mu basajja ab'ekiwago abategeera obulungi ne babatwala okubakozesa obuddu, olwo emabega ne balekayo baaluyongoyongo abanafu ddala. Abantu bano abaatwalibwa okukola obuddu baakolanga mu nnimiro ez'Abangereza, ate abalala nga batundibwa mu mawanga amalala agaali gakyakula nga babatunda ku layisi. Mu biseera by'abafuzi b'amatwale, Africa teyafiirwa bya bugagga byokka, wabula yafiirwa n'abantu ab'amaanyi abandigiyambye okugivuga ng'egenda mu maaso. Embeera eza bulijjo. Mu kiseera abafuzi b'amatwale baasanga Africa nga yeetereeza dda, erina obukulembeze obw'enjawulo, twalina bakabaka. Kyokka bino byonna mu kaseera ako byaggyibwawo. Africa mu kiseera ekyo eyinza okuba nga yali tennaba kukula nnyo kwenkanankana na Bulaaya, naye yali etandise okuseetula ebigere mpola mpola nga ekulaakulana. Bannansi mu Africa baali basobola okusoma n'okuwandiika ennimi zaabwe, era nga ne leero kyamazima nti teri mugwira ayogera wadde okuwandiika mu nnimi zaffe ennansi. Wulira obunafu. Olinaga nti I'm sorry but I cannot understand Luganda. What's your name? I'm Nalusiba. Naye nga yeenyumiriza mu kuba nga amanyi Oluzungu nga tamanyi Luganda, naye nga she's called Nalusiba. Abantu bangi ng'oyagala okulaba obunafu bwaffe kye si kya muwendo, gwe ng'okyakwata omuntu okwogera embogo gw'osobola okuwandiika Oluganda. Oli ng'ekimuwaga kwe kuba nti alina accent ennungi mu Luzungu, naye ne mu Luganda olina accent. Nze nnyina abasajja bentendereza nga bw'atandika okwogera Oluzungu malidaadi, bw'atandika okwogera Oluganda taratibu, bw'ayogera Olusoga bw'ayogera Olunankole weewaawo, naye gwe n'obeerawo nga tomanyi lulimi lwo wadde odduwandiika, naye nga wenyumiriza mu kumanya Oluzungu, obwongo obuwambe. Naye ng'ekikwenyumiriza mu kumanya Oluzungu toseetulangako na kuva mu Buganda region. Osomedde mu Buganda region, okulidde mu Buganda region, bakwasiriza mu Buganda region. Naye ng'Oluzungu olukwenyumiririzaamu tolina na passport egenda Bungereza wadde America. Mu ngeri y'emu tulinayo amawanga wano mu Africa nga Misiri ye Egypt,
ne Ethiopia agatakozesa yadde ennyingo emu bweti ey'olulimi oluzungu kazibeere ennukuta. Kankuddiremu kino. Mu ngeri y'emu tulinayo amawanga wano mu Africa nga Egypt ne Ethiopia agatakozesa yadde ennyingo emu bweti ey'olulimi oluzungu kazibeere ennukuta. Tulina n'amawanga nga China agakulaakulanye n'okusinga amawanga ag'abafuzi b'amatwale so nga baasigala tebavudde ku nnono zaabwe n'obuwangwa ng'eggwanga lya China wadde okukyusa olulimi lwe boogera oba okuwandiika baasigala mu Luchina. Oba oyagala okulutegeera oba tolwagala tebakwetaaga. Bw'oba oyagala okukolagana nabo noonya akutaputira mu Luchina oba luyige. Naye wano bagamba ensi egenda kuzibuwalira kubanga tomanyi Luzungu. Njagala obeere ng'olina ky'otunda muganda wange. Beera ne yiika z'ettaka 5 nga kuliko golodi omuzungu wataafuna omutaputa. Gwe mugambe nze simanyi Luzungu. Biki byayogera? Now he's saying that can you accept paying you in dollars? Nti nze sibitegeera. Nti kyabadde agamba okkiriza okusasulira mu dola nti njagala za Uganda. He's saying that he want Uganda money, Uganda shillings. Omutaputa siye mugezi era siye mugagga. Ono lw'obutamanya lulimi lwe tekimuggyako bugagga bwe. Amanyi kyatunda amanyi ne ssente zakitunda. Okusoma si kubi naye tekukwerabiza gye wava. N'olaba oli n'asoma ne yeerabira abeewaabwe ne bamubuuza nti kozi oli wa kika ki? I'm sorry, ekika, you are talking of ekika? Oh my god, ekika? Anti mbu yasoma nnyo alina diguli. Naye nga beerabidde nti bw'otandika okunoonya abaana ababboda abalina diguli awo. Abafuzi b'amatwale baakola kinene nnyo okujja ebitundu bya Africa ebisinga obungi ku mulamwa ogw'okwekulaakulanya. Kino kyaviirako ebitundu bino okubulwa ekkubo eggolokofu ery'okukwata ne bava ne ku mulamwa. Ne tulinda abazungu batutegeerere gy'agamba tugendeyo gye tugenda. Omuzungu waga nti eriddagala ffe teriwonya COVID-19 nti omuzungu yagambye teriwonya COVID-19. Naye kuva ddi ng'omuzungu ali mu America amanyi immune yona ali ku gundi mu Africa. Oli ali mu America. Naye oli kyagenda nti kyekikola naffe kyekitukolera. Bw'agamba nti AstraZeneca yakola naffe yajja okukola. Bw'agamba nti Pfizer yakola naffe yajja okukola. Johnson & Johnson yakola nti yajja okukola. Bwe baga nti naye ate bwe kibanga be batusinga okutegeera nga batutegeerera lwaki ewaabwe baafa nnyo okusinga bwe twafa mu Africa ate ng'eddagala lyasooka waabwe. Abagezi abo lwaki baafa nnyo okusinga bwe twafa COVID ate ng'eddagala lyasooka waabwe. Twebeereremu. Nagamba nti ebyenfuna ng'enfuga y'amatwale tennajja Africa yali eri ku musingi ogw'okusuubulagana n'enkola eyampankuwe era ng'ensasula yali ya kyamaguzi ku kyamaguzi barter trade. Obusuubuzi bwaliwo era nga bwali bulinnya mpola omutindo nga n'ebitundu ebimu byali bitandise okukozesa amasonko mu kusuubulagana. Kisoboka okuba nti singa twali tutambudde bulungi oba bwe tutyo olunaku olumu lwandikedde nga twetundira ebyobugagga byaffe omuli amafuta, omuli zaabu n'ebirala mu mawanga ga Bulaaya mu ngeri eyakyeyagalire obutafaananako n'okutwaza amaanyi ng'abafuzi b'amatwale bwe baakola. Olunaku enfuga y'amatwale lwe yajja mu Africa lwe lunaku Africa lwe yava ku luguudo olw'enkulaakulana eyannamaddala era nga kino kye kiviiriddeko obwavu obuyonka abaddugavu obutafaananako n'ebitundu eby'ensi ebirala. Ekimu ku bitubonyaabonya kyatandika myaka gya 1819. Abangereza tebaakoma ku kyakufuula Africa ttwale lyabwe mu biseera ebyo wabula baafuula abaddugavu abaddu baabwe mu ngeri etaali ya kyeyagalire. Baawamba ebiseera ebyo
ne basangulawo ebyayita ate ne bateekawo embeera nga bye balina okusalawo ku biseera bya Africa eby'omu maaso. Olwaliro Africa njavu si lwakuba nti tetukola kimala wabula lwakuba nti abafuzi b'amatwale ekyo kyennyini kyekyali ekigendererwa kyabwe. Africa si njavu naye erinnyirirwa nnyo ng'emazima agakaawa. Africa si njavu naye tetuweereddwa ate naffe tetwewadde mukisa kunoonya bwe twebbulula okuva mu mikono gy'amatwale. Ku lwaleero osanga famire wano e Uganda ng'eprezinga omuntu awangaalire Boston si kibi, ng'eprezinga omuntu awangaalire Norway, ng'eprezinga omuntu awangaalire Saudi Arabia, naye nga ku akeedi ze tulina mu Kampala tekuli akeedi ya nkuba kyeyo. Naye olw'okuba nti baatulaga nti omuntu atagenzeeko mu mawanga gaabwe tasobola kubanga ategeera. Era ogenda okulengaga nti ekibasumbwa mwe temunnatambulako mutambuleko. Baazimba ekintu kyabwe mu butono bwabwe ne batufuga ate nga bakyatufuga nnyo okuggyako nga naffe tufunye abakulembeze abaga nti bannange ke kaseera John Pombe Magufuli yakulembeza enfuga oba enkola eya Africaniste n'agamba nti byennyina mu Tanzania bimmala. Yagenda okuvawo ng'abazungu tebamwagala naye ng'akyusiza Tanzania emyaka 4 maaso. John Pombe Magufuli bye yaleka akoze mu kabanga akatono ky'amala mu buyinza kigenda twalira abakulembeze ba Africa abaddako emyaka egisoba mu 5 okubikola nga bwe yabikola, unless nga tufunye omupombo omulala. Yes, tebaagala biwulira naye ge mazima. Yakkiriza n'agamba Africa ngagga. Nyina kwebuuza Africa ngikozesa ntya, obugagga bwa Tanzania mbukozesa ntya, n'enfuuka ow'ensonga. Wano osanga investor olw'okuba muzungu nga bamutiitiibya n'osanga enguudo ezikolebwa nga bazikola kanaggweramu eyo anti bambeeru, naye omusajja yagendanga ku site naga nti we nani wanafanya nini ng'ayogera na mu China naye ng'ayogera Luswahili nga gwe Omuchina olina okunoonya akuvunira Oluswahili lwa president. Tujatandikirawo ku ssuula egamba nti ebyenjigiriza musule bulungi. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu, tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata, mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezi